twali tugenda kuba IGP mu mbuga z'amateeka naye ekyo ne tukiraba nti kwonoona ssente za mwiru wa musolo kubanga emisango egisinga oloopa n'otabaako kyofuna nero osigala nga tolina kyofunyeeyo nga obwenkanya tobufunye obukututteyo akageri k'ensi eno keri corrupting nga we mukimanyi. Wiiki ewedde waliwo omwami eyajja okukima akatabo ewange nagenda wuwe nze yamutwalira akatabo amawulire ne gasatulatinga nga bagamba nti nina ekibiina kye nagenzeemu. Sirina kibiina kyonna kye nagenzeemu. Neera ebyo byonna byonna ebibagambibwa bya bulimbwa tekuli kituufu, byonna babalimba bulimbi. Tekuli kituufu, sirina kibiina kyonna kye nagenzeemu neera sirina yadde n'ekikumi kye bampadde okuggyako ezigula akatabo ke nali ntutteyo. N'ekirala twagenze okulaba nga emirundi mingi bannayuganda bangi nnyo battiddwa mu muvuyo, abalala drone zibabuzaawo. Drone nejja neekubuzaawo naye ate ekyannaku nnyo nti buli abulawo adda alutottola lulwe. Ekyo nga nze omuntu alumirirwa abantu kimpisiza bubi nnyo neera bangi nnyo abali okutukubira amasibu ku lw'ensonga ng'eyo. Naye kyenjagala ogamba Abannayuganda nti embeera eno kino kyekiseera ekome neera okumanya ensi tekyaswala bataddewo n'omusolo omupya. Okumanya embeera eno tekyaswala bataddewo n'omusolo omupya. Omusolo ogwo gwonna gufundikira gugenda mu nsawo yammwe nga gwe Omunnayuganda. Ng'oggyayo ssente, banka terina ssente zegenda teekayo, gwe Omunnayuganda omunaku gwagenda okusasula akasente ako. Neera ogenda kuwulira nti bank charges zeeyongedde. Kati ye omunaku taabeereko waabeera. Ku nsonga ng'eyo kwe kuleeta ekiteeso neera gye twaliise pulaani ebimu ebigirimu twagala tuteekewo kye tuyita okugabana obuyinza mu lufutifuti kye bayita shared government. Tukirabye nga kikola Kenya nga waliyo emirembe. Mwakiraba wano Raila Odinga nga waliwo akakuubo oba okukuutagana. Bannakenya bangi nnyo abaafa kubanga na wano nkiraba tewali mbeera yanjawulo ekyawukanamu. Neera ssaawa zino Katumba nsaba kye tuyita shared government oba gavumenti okugabana obuyinza so that Abannayuganda bafuna kye baali baagala. Balonda bye baagala ne mubasomera bye mwagala. Balonda bye baagala ne mubasomera bye mwagala. Ku nsonga ng'eyo tusaba okubeera ne shared government. Ebyo byonna kawuddisa gwe muli otulimba mbu simanyi kooti biki omusango olwedde mwagusaze edda nga tebannateekayo na bujulizi. Ku lw'ensonga ng'eyo yenna gwe kikwatako neera twatandise leero. Yenna gwe kikwatako twagala a shared government. Abantu bonna kubanga amasimu mangi nnyo agatukubirwa. Nze nga Katumba nkiikirira abantu bangi, ebizibu by'abantu bingi nnyo, ntambudde eggwanga lyonna, ekyo muze mukiraba nga ebizibu bingi, amasimu olunaku olisiivinga ag'enjawulo nga mayitirivu. Siri musajja wa muvuyo, ndi musajja wa mirembe. Bwe tuba nga twagala emirembe mu Uganda muno twetaaga kye tuyita a shared government. Gavumenti ey'okugabana obuyinza. Tugabane obuyinza, buli muntu yenna abeeko kya addinga kweno gavumenti. Abannayuganda balonda abaabwe mwe ne mubasomera abammwe be mwagala. Tetumanyi kituufu, tetumanyi kifu, kubanga bye mwasoma tetumanya wa gye mwabijja.
tubayise muveeyo mutunyonyolewa gye mwabijja kibalemye. So kati twetaaga kye tuyita a shared government. Tugirabye Kenya yateekayo emirembe, nawane Uganda twagala waddewo emirembe. Bannayuganda baleme kubatwalira mu zidroni nga bababuzaawo. Kituluma. Ate we bajja birala bye batulaga. So ku lw'ensonga ng'eyo nkikaatiriza nga kiddamu twetaaga a shared government oba obuyinza, okugabana kw'obuyinza. Yenna yenna gwe kikwatako nkimanyi gy'oli kye twetaaga. Bino ebiriwo byonna kawudiisa njagala mumbulireyo ko musango gwe bali bawaabyeko mu kooti ogw'okuva mu kalulu gwe bali bawanguddeko wano e Uganda. Ffe tetujja kukola, nze nga Katumba sijja kukola nsobi y'emu. Eyo ensobi ebaddewo emirundi mingi. Tugiraba nti yabeerawo ogusooka ne tugiraba ng'eziddamu ogwokubiri n'ogwokusatu. Nze sikola nsobi mirundi mingi, njigira kuzaabannange. Twalaba mwami Amama Mbabazi yawaabira n'era teyalina kye yafunamu. Ne tulaba nga Dokita Kiiza naye awaabidde nga talina kyafunyeemu. Na kino wowulira enjogera eyogerezeganya eraga nti omusango baaguwangula nga n'okuguloopa tonnaguloopa. Ku lw'ensonga ng'eyo nze ng'ayagala eddembe mu ggwanga lyange Uganda, n'era omusajja ayina a symbol of peace, nziramu ngamba nti twetaaga kugabana buyinza, kye tuyita a shared government. Kati bino ebirala byonna bye babadde babalimba bali bateeka kawudiisa, teri gwe baali bayise kumuwa ssente, teri yenna muntu yenna gwe baali bawadde yadde n'ekikumi. Ebyo byonna bajja babalimba nti simanyi Katumba, ebyo byonna babalimba. N'era mwenna y'ensonga lwaki mbagamba nti kyesitabagambye temukitwala. N'era abo bonna bali ku Facebook ekyo mukimanyi. Baddira ekifaananyi ne bakyogeza byonna ebyabwe bye baagala. Teri kye baali batuwadde, teri kye baali, nze nganze oba abalala baali bakibakoze simanyi, naye nze tewali kye baali bampadde, ekyokubiri teri gye baali bampise. Naye olutalo lwe tuliko twetaaga shared government, okugabana obuyinza. Mwebale. Mu kugabana obuyinza w'ekitiibwa President, birowoozo ki by'ogenda okukiikirira gwengagwe? Mu kugabana obuyinza ekisooka jjo nalaba gavumenti ng'etudde oba gye bayita presidential address, batujje ku mawulire gaffe ge twabadde tulaba, teriiyo yadde akiikirira muvubuka. Oyinza ogamba mu Uganda teriiyo bavubuka. Teriiyo akiikirira munaku omuntu amaze mu buyinza emyaka egisukka mu 3, ateeseza atya omunaku owa wansi, ateekamu ssente ne bagenda eri wansi ne bamulimba okumuwa amatuuge ge baagala kubanga ssente bamaze ozirya. Nze nganze Katumba ayagala emirembe, unless nga bo baagala tyobola ddembe ly'Abannayuganda, kubattira mu muvuyo gwabwe, bateekewo okwekalakaasa, bateekewo biki, Abannayuganda babeere nga bafiira mu muvuyo. Naye twe twagala kwe kugabana obuyinza. Mulanga kigoyina eri bannaddiini w'ekitiibwa President ku nsonga eyo? Bannaddiini yenna gye muli, bataata, bamaama mwenna, bajjajja mwenna abali mu bitiibwa ebyo, bannaddiini, kye tusaba ly'eddembe mu ggwanga lyaffe. Eddembe eryo tetugenda difuna nga waliwo bapolitician abasikaŋŋana ebitogi okutulaga nti balina amaanyi. Ffe kye twagala kwe kubanga saavisi eri delivered eri Abannayuganda. Ku lw'ensonga ng'eyo, bannaddiini mwenna mbakubira omulanga yenna gye muli, mutwegatteko tusabe kye tuyita shared government oba tugabane obuyinza. Kubanga abantu abannonda n'abalonda omulala n'abalonda omulala gwe balonda tebalina kye baafuna kubanga ne bye mwabasomera tebabimanyi nti oba bye bituufu. Twagala a shared government. Kifo ky'olowooza President kijja kuyamba okuweereza obulungi abantu mu gavumenti singa bakkiriza nti tugabane ebifo ebyo?
tujja kusinziira ku nteeseganya ezinaabeerawo. Enteeseganya ze tunaatuulako ffenna si nga nze omuntu omu. Enteeseganya ez'emirembe ze tunaaba tutuuseganyizaako ffenna nga tutudde wamu, okutandikira ku mwami Tuhaabulwa okutuuka ku Mwesigye, nga tutudde wamu tulabe okusinziira ku maanyi gaffe ki kye tuneetaaga okulaba nga tusaavinga Abannayuganda. Nsonga ya service delivery obujjanjabi n'ebirala olanga abantu babifuna kikyogamba. Koza abantu bagamba obujjanjabi, amasomero n'ebirala. What are you advocating for? Abannayuganda we twali tutambula eyo mu nsi ez'enjawulo, mu districts ez'enjawulo, Abannayuganda baleetanga ensonga ezaali zibaluma nga ebbula ly'eddagala mu malwaliro, okubeera nga abasawo babacunya, obutaba n'amasomero gamala, omusolo ogususse, renti asusse, kwegamba ebizibu bingi nnyo bye baayogerako. Neera y'ensonga lwaki abamu baavaayo ne bagamba ekimala kimala. Ensonga eyo tugenda gikwatako, neera twagala kulaba nga Abannayuganda ekyabatulondesesa kwe kubanga balabye ng'ezo saavisi teziriiwo. Neera ne bavaayo ne bagamba nga nange mbeegasseko nti we tunaaba tufunye shared government tujja bba n'obuyinza obusobola okuimplementinga ekyo kye baba baagadde, ekyokubazimbira amasomero, okubateera eddagala mu malwaliro, okulaba nga enguzi esusse bannantagambwako nga nabo tubagambako, okulaba nga eggwanga liva mu katuubagiro ke lirimu ak'obuyinza, ak'okulwanira obuyinza. Tulabe nga Bannayuganda bafuna eddembe. Bannayuganda bangi nnyo bannuma, bana bangi nnyo be babuzizzaawo, bangi nnyo be battira mu muvuyo. Eyo embeera teyawukanako n'eyali e Kenya, naye baafuna emirembe nga bafunye shared government. Naffe kye twagala wano e Uganda nga nze omusajja ow'emirembe kye ndi okwadvocatinga kye baba baleeta wano. Waliwo ekifaananyi mwami Mike Mukula yampita agula akatabo, nga buli agula akatabo neera buli Munnayuganda yenna ali eyo mukubiriza okumpita agula akatabo, neera ne mutwalira akatabo ng'etteeka we liri nti akatabo nkasayiningako n'okwekubya ekifaananyi ne twekubya. Neera twekubya ekifaananyi ne mwami Mike Mukula n'agula akatabo, naye ate ebyo nalaba mu bannamawulire oba baabijja wajja sitamanyi. N'olaba taata wange Segirinya naye n'ayogera ebitakwatagana. Obanga tolina information bambi nkuwegayiridde tobangako ky'oyogera, sirika. Give us that brief in English. Akatabo